Mukama waffe lyebazibwe. Njagala kutwala omukisa guno kubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama atuwadde omukisa omulala n'olwaleero okubeera mu kifo kino okubuulira enjiri ye, enjiri ya Mukama waffe. Omulamwa gwaffe gwe tuliko bassebo ne bannyabo gwego okulabula kwa Katonda okukola kutya? Okusembayo. Katonda yeeteesiteese okulabula ensi eno, okulabula okusembayo. Newankubadde Sitaani anaakola atya, naye Katonda agenda kusala amagezi alabule abantu b'omu nsi eno, naye ng'abalabula okulabula kw'okusembayo. Yali akikozeeko mu kiseera kya Nuuwa n'alabula ensi okulabula okusembayo, abantu ne bajeema, naye ensi era yazikirira, abantu 8 bokka be baalokoka. Yakikola mu kiseera kya Sodoma ne Gomora, abantu 3 bokka be baawona mu Sodoma ne Gomora. Mu nsi eno era Katonda yeeteesiteese okukikola mu kiseera ekisembayo, okulaba ng'alabula abantu be okulabula okukola kutya? Okusembayo. Olunyiriri lwaffe lwerwo, nenda malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ludawa na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abaki, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekiki, kubanga ekiseera ky'omusango gwe kikoze kitya? Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi. Bamalayika bano abasatu be balina obubaka eggulu lye bwatuma ku nsi obulabula ensi okulabula okukola kutya? Okusembayo. Sabbiiti ewedde twayiga ku Setaani nga yaleeta entalo, yaleeta bassebo ne bannyabo obulwadde n'obubenje n'emitawaano gyonna egiri luddawa mu nsi. Ate olweggo tuyiga ekkanisa ya Katonda n'ebyafaayo byayo. Leero tugenda ku ky'okuyiga ekirala ekigamba nti Omwoyo Omutukuvu Nokwogera Enimi. Katusabe. Katonda w'ekisa ekingi omwagala tukwebaziza kubanga tuwadde omukisa omulala okujja mu maaso okuyiga ekigambo kyo. Jangu oyogere n'abaddu bo n'abazaana bo. Eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu kalijje mu mitima gyaffe. Tukkirize nga bwe tuli Mukama, kubanga watugula n'omusaayi gw'omwana we Yesu. Tuyigirize leero tulungamye oteekateeka olwaka kugenda okujja, onye abalwadde ab'emwoyo n'ab'omubiri. Mukama otusaasire otuteekateeka otujje mu nsi ey'ekibi otuse mu bwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo, ensi etabuse n'ebigambo bino. Omwoyo Omutukuvu Nokwogera ki? Olwaleero abantu bakubuuza, abantu babuuza, ekkanisa yo gy'ontwalamu, ekkanisa yo gy'ompitira, ekkanisa yo gy'ogamba nkyalemu, mulina omwoyo. Omwoyo waali oba taliiwo? Babuuza ekkanisa yammwe mwogera ennimi, kubanga ffe omusumba waffe ayogera ki? Ensi awali ebigambo bino weekole etya? Weeyagala, weenoonya, kubanga erowooza ti awali omwoyo, awali ennimi, weewali Katonda. Naye katwebuuza olwaleero, mwoyo ki ali mu nsi eno? Bassebo ne bannyabo, ennimi ki ezoogerwa? Kyekyokuyiga kino kye njagala tulowoozeeko mu dakika zino. Njagala weetegereze. Twagala tusooke tunoonye Omwoyo Omutukuvu kye ki? Omwoyo Omutukuvu akola ki? Emirimu gy'Omwoyo Omutukuvu kye ki? Kubanga abantu bamutaputa bulala, abantu bamwogesa bulala, abantu bagamba nti ekkanisa erina omwoyo ekola kino na kino na kino. Katwetegereze ekkanisa erina omwoyo ekola ki? Birabikira ku ki? Otegeera otya nti ekkanisa eno erina omwoyo? Yokaana 16:7. Yokaana 16 olunyiriri lw'omusanvu. Njagala osome. Kyabagamba bw'ati n'amaanyi. Naye nze mbagamba mazima. Naye nze mbagamba amazima. Kibasaanira mmwe nze okugenda. Kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Otyo? Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Bwe ndigenda ndimutuma gye mukola mutya? Eyali ayogera ebigambo bino ye Mukama waffe Yesu Kristo ng'akyali ku nsi eno. Kinsaanira nze okugenda, kubanga bwe sirigenda tagenda kujja, naye bwe nnaagenda ndimutuma gye mukola mutya? Ekibuuzo, Yesu yagenda? Yesu yagenda? Yamutuma gye tuli.
Omwoyo Mutukuvu mubeezi wa Yesu akola emirimu Yesu gye yakolanga, atwala mu maaso obuweereza bwani. Atwetegereze Yokaana 14:16-17. Kyava agamba bw'ati. Soma. Naye ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala. Okisomyewa naye 14 Yokaana. Soma bulungi. Yokaana 14 olw'16 soma. Agamba bw'ati. Naye ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi tewali kigambo nange. Sorry. Agamba bw'ati. Nali ndi ku speed. Ojja soma. Nange ndisaba Kitange. Nange ndisaba Kitange. Naye alibawa omubeezi omulala. Naye alibawa omubeezi omulala. Alibeeranga nammwe emirembe n'emirembe. Haleluya. Omwoyo Omutukuvu Yesu gwe yatusuubiza yali wakujja bw'atuuka abeere naffe emirembe n'emirembe. Kirootuula ssebo. Waliyo omwoyo omulala gwe nze neetegereza mu nsi eno atabeera n'abantu emirembe n'emirembe. Waliwo omwoyo mu nsi eno ajja n'akwata abantu, ajja n'atabula abantu, ajja n'abimbisa abantu ejjovu, bw'amala okubatabula asanga bateredde nga bwe muteredde. Oyo naye mwoyo gy'ali. Omwoyo oyo bw'ajja ate bamala kumukoowoola. Omwoyo w'okukoowoola nze yantama. Ono Omwoyo Omutukuvu basewe ne bannyabo yali wakujja nga Yesu Kristo agenze mu ggulu amusindike gye tuli ng'omubeezi we agenda okubeera naffe emirembe n'emiki. Waliwo omwoyo omulala atabeera n'abantu emirembe n'emirembe. Waliwo omwoyo omulala. Ono Omwoyo Omutukuvu si wakukoowoolwa, yajja dda. Era todangamu kugamba ti Mukama tuweereze omwoyo. Todangamu kusaba musaala ti Mukama tuweereze omwoyo. Amuweereze kuvaawa. Ono yajja dda abeera gye tuli emirembe n'emiki. Naye waliwo omwoyo omulala atali mutukuvu. Setaani bwe yalabanga abantu beetaaga ekigambo omwoyo n'akwata omwoyo gwe yakozesanga mu masabo n'amuleeta eri ensi eno atabule ensi. Naye abantu bayaayanira oyo naye nga mwoyo wa Setaani, naye nga abantu tebamanyi. Gamba ndi kitalo. Ono waffe abeera naffe, ono mwoyo wa Katonda abeera mu nsi emirembe n'emiki. Waliwo omwoyo omulala ajja n'atabula abantu. 17 Yokaana 14:16 kati kusoma ne 17. Bulira. Omwoyo w'amazima. Omwoyo ono w'amazima. Lindako katono. Kitegeeza nti eriyo n'omwoyo omulala atali w'amaki. Bw'abaayo Omwoyo Omutukuvu kitegeeza waliwo omwoyo omulala atali muki. Bw'aba si mutukuvu oyo omwoyo wa Setaani. Omwoyo w'amaki. Omwoyo w'amazima. Soma. Omwoyo w'amazima. Ensi gwe teyinza kukkiriza. Kubanga temulaba. Ono si wakukoowoolwa. So temutegeera. Kulira. Mwe mumutegeera. Haleluya. Abamutegeera mukuba amiina. Omwoyo w'amazima ensi gwe tayinza kulaba naye gwe ng'omukola otya. Ffe tumutegeera. Bani abamutegeera? Abantu ba Katonda abali mu kanisa ya Katonda eyasigalawo esoma Bayibuli yokka era yonna erindira Yesu Kristo okomawo omulundi ogwokubiri. Mwe mumutegeera. Why? Kubanga abeera gye tuli. Soma. Era kubanga abeera mu mmwe. Abeera gye muli. Anaabanga mu mmwe. Era anaabeeranga mu ffe. Kiba kitegeeza nti n'essaawa eno waali. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwa. Haleluya. N'essaawa zino waali. Kubanga anaabeeranga gye tuli. Katwetegereze emirimu gye ng'ali gye tuli mirimu ki? Wakukola ki? Yokaana 16:8. Yokaana 16 olw'omunana kanyimukeko kubanga. Soma. Sayizi egaanyi. Ejja kutereera. Ye bw'alijja. Ate no kankubulye bw'onootoka mu ggulu. Nga biteredde. Ngenda kubumuuza. Ekya sayizi kiveeko. 16:8. Soma.
ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi. Namba 1 bw'anajja agenda kulumiriza ensi olw'ekiki. Omwoyo Omutukuvu kyakola kwe kujja mu mitima gy'abantu abali ku nsi eno n'abalumirize olw'ekibi. Namba 1. Namba 2 alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu. Namba 2 n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Egyo gy'emirimu gy'Omwoyo Omutukuvu. Naye olwaleero ekkanisa etaliimu bantu bagwa bigo, eyo teyina mwoyo. Ono owa Katonda mutukuvu. Waliwo omwoyo atali wa Katonda, omwoyo wa Setaani, omwoyo omubi. Ono owa Katonda yajja dda abeera naffe emirembe n'emirembe. Ono owa Setaani bamukoola bukoozi. Yangu tumukoolemu gundi. Omwoyo wa Mukama n'amala Didaku. Bannange ebintu bye bya sipiidi. Osooka n'owabula ku ddoboozi. Kwaya masito n'oba otya. Kati tandika. Omwoyo wa Mukama n'amala ajja. Inenga sipiidi nene nnyo. Omwoyo wa Mukama n'amala ajja. Wabeerawo enjawulo. Omwoyo wa Mukama n'amala ajja. Wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Wabeerawo enjawulo. Ono omuyimbi. Basabana wetulire. Ono bamala kumukola ki? Kumukoola. Omwoyo wa Mukama n'amala ajja. Wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Omwoyo wa Mukama n'amala ajja. Bamukoola buki? N'amala ajja wabeerawo ki? Enjawulo. Ono wa Katonda yajja dda abeera gye tuli emirembe n'emiki. Nze saagala mwoyo gwe bakoola. Njagala omwoyo wa Katonda abeera nange emirembe n'emirembe. Annuŋŋamya mu kkubo ery'obutuukirivu okunteekateeka olw'obwakabaka bw'omu ggulu. Anabeeranga gye tuli. Analumiriza ensi olw'ekibi, olw'obutuukirivu, n'olwaki bannange. Naye ono omwoyo omulala era kasita atuuka abantu basanze nga bateredde nga bakyuka kubanga enjawulo weeri. Asanze abantu bateredde ng'omukyala ayambadde bulungi ng'amukwata ng'amukuba ennume y'ekigo ng'amufungula engoye. Kamala ekitalo. Oyo omwoyo yantama naye ensi gwenoonya. Ulira Yokaana 14:25-26 tugende mu maaso n'emirimu. Ulira Yokaana 14 olwabirimu 5:25-26 agamba bw'ati. Ebigambo ebyo mbibabuulidde. Ebigambo ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe. Yesu aga nti ebigambo bino mbibabuulidde nga nkyali nammwe. Naye omubeezi. Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange. Oyo alibayigiriza byonna. Haleluya! Woyinza okutegeera nti ekkanisa erina omwoyo omutukuvu ng'eyiga Bayibuli yonna. Woyinza okutegeera nti ekkanisa terina mwoyo mutukuvu ng'eyiga Bayibuli ey'ekitundu. Soma. Oyo alibayigiriza byonna. Alibajjukiza byonna bye nabagamba. Kyova olaba ekkanisa erina omwoyo eteeka okuba nga ezimbiddwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi nga ne Yesu Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda. Olwabirimu 7. Wulira. Emirembe mbalekera. Olwo luleke dduka mangu. Yokaana 16:13. Yes. Yokaana 16:13. Yokaana 16. Wulira. Yokaana 16:13 agamba bw'ati. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Haleluya! Omwoyo w'amazima aluŋŋamya mu mazima gonna. Bw'osanga ekkanisa ng'ekkiriza okuva ku lubereberye olunya olusooka okutuuka mu kubikkulirwa essula ya 22 tegeera nti ekkanisa eno erina omuki. Naye bw'osanga ng'ekkanisa ng'egamba ffe tukkirizaako ndagaano mpya yokka erina omwoyo naye wa Setaani. Soma. Kubanga tayogeranga ku bubwe yekka. Wulira. Naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga ye. Weebale. Weetegereze bino. Omwoyo Omutukuvu yajja dda era abeera mu nsi olw'okukola obuweereza bwa Yesu Kristo bwe yakolanga. Nagambye nti waliwo omwoyo omuki.
omulala uyo omwoyo omulala bamala kumukoola tunula mu ssabo bakoola mukoole ono omwoyo wa sitaani kasita bamukoola najja ng'atandika kukwata bantu ensi kyeyita omwoyo ye setaani okukolera mu bantu omwoyo kasita bamala okumukoola setaani najja bagambye sitaani musabo amala kujja nga tebamukoowodde lubaale w'abaana golokoko nkwate wankwata ndi muto sigenda kwerabira lubaale w'abaana golokoko nkwate wankwata ndi muto sigenda kwerabira era ng'akwata ngajja bamala ki bwe batamukoola takola atya engoma ne zivuga ne bakuba engalo ne bakola batya lubaale najja noono omwoyo omubi setaani yamujja mu masabo n'amuteeka mu makanisa abamukoola tebambadde embugo naye bambala amasuuti ne bagamba omwoyo n'amalaka eyo abantu gye bagweredde nga badduka bagenze kunoonya mwoyo naye nga banoonya mwoyo wa setaani kubanga mu mirimu gy'omwoyo mutukuvu ogw'okusuula ebigo tegukola gutya teguliimu sitaani yasuula ebigo Befeso 6:12 quick Befeso 6:12 kubanga temumegana na musaayi kubanga tetumegana na musaayi wabula n'abamasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo soma n'emyoyo egy'omubi mu bifo ebyaba waggulu emyoyo egy'obisi emyoyo gya setaani gyo gibeera waggulu bamala kugikoola ne giva waggulu ne gikwata abantu ne gikka omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati muffe wabeerawo enjawulo era oluyimba olwo kasa luyimbibwa era nga ka jala wetegereza omwoyo wa setaani kyakola mu makanisa labalaba oyo gwe bayita omwoyo abantu ensi gwenoonya tunula ku lutimbe ensi gwenoonya gweyayaanira ezo za mu Uganda wulire ezirimu omwoyo omuntu atanabafuna bwoya eneweya anaabiraawo enkuba bwejjanga yeeyambula bw'olaba tokyasobola kunaabiraawo era nga tokyasobola kweyambulira buli wantu wonna nga ne maama we yakunaazanga n'akwata luwamu tokyamukiriza kukwatawo genda okole Mukama bye yakutonda okukola okuze mu linnya lya Yesu kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze nkeberera kuliraanye oba alina obwoya tonkebera nze keberera akuliraanye oba alina obuki ezo kanisa ezirimu omwoyo zirina abantu nkuyanja naye nga bagenda mu kuzikirira yensonga lwaki enjiri eno ey'obwakabaka enjiri ya Mukama waffe Yesu eteekwa okubuulira amawanga gonna okubeera omujulirwa Yesu Kristo alyoka akomewo lwaki toleetayo omugenyi ku sabiiti ezo ze kanisa ezirimu omwoyo ezirimu abantu abalinga essubi kankongera akalala abaagala ekkanisa egaba amaanyi g'ekisajja tugenda kutandika okuzimba teekayo sente zo ojja kujjanga ne mukazi wo tubasomese naawe omukazi toddanga mukuteeka kirimi mmanyombe omwami wo tamalako nga yakulabirira buli kintu oyagala omwami amalako oyo gwoba onoonya era mumala kunyumya n'owulira oba alina amaanyi g'ekisajja era nga amalako abaagala amaanyi g'ekkanisa abaagala amaanyi g'ekisajja bagenda kutandika kuzimba ki abaagala amaanyi g'ekisajja onojjanga ne mukazi wo bakuyigiriza okugafuna oyo ye mwoyo abantu gwe bagamba nti ekkanisa ya Seventh Day temulina oyo tumwagaza ki oyo w'amaanyi g'ekisajja naye ekisinga okuluma Katonda abantu bano ab'ebikwangala bafuna abantu bangi tunuulira wano awali enjiri ey'amazima awali obulokozi naye bayibuli esigala ntuufu ekuba erigenda mu ggulu funda n'abaliraba baki naye ekuba erigenda mu geyeena gazi n'abaliyitamu baki
nywerera mu kkubo funda nga lyakanyigo naye nga lituka mu bwakabaka obw'omugulu. Eyo abantu gye bagenda funa amaanyi g'ekisajja. Paasa wuuyo ow'amaanyi mu Kenya n'amawulire nga yina naye obudde sirina gaafuluma ng'ennaku z'omwezi 13 2014 yagamba abakyala mulemesezze kanisa yange okubanga Omwoyo Omutukuvu abayingira. Mujja mwambadde empale n'obuleega. Kati Omwoyo anoonya waayita talabawo. Agenda okugira ng'ono ali mu mpale y'omunda talina waayita. Nze Omwoyo oyo ow'ekika ekyo ayagala okuyingira. N'abagamba ku Sande n'agamba mu kanisa yange mpeze empale ez'omunda n'obuleega kubanga Omwoyo Omutukuvu asobole okubayingiramu. N'abakyala ne bagamba nti musumba oyogedde. Tebaddamu kwambala mpale newankubadde nina amawulire newankubadde mu baabo kuba mu mawulire n'amawulire ga lumuli ne basalawo obutaddamu kukomawo mu kanisa y'omusumba n'empale n'obuleega kubanga balemesa Omwoyo Omutukuvu okubayingira. Omwoyo Omutukuvu ayingirira mu bifo ebyo yantama mu kanisa eyo tetumwetaaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala Omwoyo wa Katonda, Omwoyo w'eggulu atulungamya amazima gonna agatuusa mu akabaka obw'omu ggulu. Amiina. Oyo tumwagaza ki naawe w'amaanyi g'ekisajja? Tukola atume 8 agamba bw'ati wulira naye muli weebwa amaanyi. Naye muli weebwa amaanyi. Naye muli weebwa amaanyi. Wulira. Haleluya. Haleluya. Amina. Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okubajjira okujja ku mmwe. Muli weebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu alimala okujja ku mmwe. Kino kyawandikibwa bakisoma nnyo naye ngenda kinnyonnyola. Nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Ffe ababuulira enjiri ey'amazima tukozesa amagezi ga mirundi 3. Tukozesa amagezi amazaale, tukozesa amagezi amasome n'amagezi ag'omwoyo. Y'ensonga lwaki tubuulira enjiri eno. Omwoyo Omutukuvu yajja dda ye. Bikola atume sura 2 onnyo olusoma mpaka ku 12. Ennyiriri zino bazisoma nnyo ne bagamba tolaba Omwoyo Omutukuvu bwe yajja n'akola bino. Aba ne boogera ennimi bwe kanisa mwe terina mwoyo. Singa badde alina omwoyo yali eyogedde ennimi. Naye ennimi ki ezaayogerwa ng'Omwoyo Omutukuvu asse ku batume? Kyava agamba bw'ati. Soma Bikola atume 2 lusooka. Awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka. Wulira. Bonna baali mu kifo kimu. Amangu ago soma okuuma ne kuba mu ggulu n'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Soma neyongereyo olwokusatu. Ne kulabika mu bo ennimi ng'ez'omuliro. Omwoyo Omutukuvu bwe yabakkako ne kulabika ku bba ennimi ng'ez'omuliro. Soma nga zeeyawuddemu. Wulira. Buli lulimi ne lutuula ku muntu. Buli lulimi ne lutuula ku muntu. Genda mu maaso. Bonna ngamba abaali awo ne bajjula Omwoyo Omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala webale ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Abantu bano baayogera ennimi endala naye twagala tuzaawule ku zino ezoogera olwaleero nange nzimanyi ngenda kuzoogeramu. Twagala tutegeere twetegereze ennimi zino Mwoyo Omutukuvu bwe yaka ku batume baayogera nnimi ki? Era ennimi ze baayogera waaliwo abaawulira oba waliwo abataawulira? Ekibuuzo ekyokubiri, zino ezoogerwa mu makanisa agalimu omwoyo waliwo abawulira waliwo abatawulira? Zino ezoogerwa mu makanisa leero agagambibwa okubaamu omwoyo tewali awulira, naye ziriyo ezaayogerwa ng'Omwoyo Omutukuvu abasseeko abantu baaziwulira ne babatizibwa ne bakkiriza Yesu Kristo Mukama waffe. Olwokuna katugende ku lwokutaano dduka mangu nnyo. Wulira abantu abaaliwo Mwoyo Omutukuvu lwaki yakka n'aleeta ennimi. So mu Lwokutaano luulu
waliwo tubadde waliwo mu Yerusaalemu Abayudaaya nga batudde. Soma wali kiwanuka. Navuddeyo dde waliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abava mu buli ggwanga y'abantu wansi w'eggulu. Linda konsooka ennyonnyola ako. Yerusaalemu ye yali entabiro y'ebyobusuubuzi mu nsi yonna. Abantu baavanga mu mawanga ag'enjawulo nga baze Yerusaalemu okusuubula. Era bwe baatuukanga ku Friday ng'enkeera Sabbiiti kolo baggalangawo nga tebasuubuza. Kati Katonda yayagala okutagetinga abantu bano abavudde mu nsi yonna abaze mu Yerusaalemu okusuubula. Omwoyo Mutukuvu n'akwata abasajja bano abaali batamanyi nnimi zaabwe ne boogera ennimi z'abali nga bababuulira ebikulu Katonda by'akola. Kati wuliriza abaawulira. Olunyiro lw'omukaaga ssebo soma. Olunyiro lw'omukaaga. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisaasaanira ne kisamaalirira bassebo ne banyabo. Yesu Kristo yakozesa omuyaga nga koolo abantu basamaalirire bajye basaasaane bateekeyo ebirowoozo eggulu lisobole okwogera nabo. Wulira ennimi zino, genda mu maaso ssebo awo soma. Ne kisamaalirira kubanga baawulira buli muntu ng'aboogera mu lulimi lwewaabwe. Abantu bano abaali bazze kusuubula eggulu lyakakasa nti buli muntu yenna ajja kuwulira mu lulimi lwewaabwe. Ekikubire ku amiina. Zino ezoogerwa mu kanisa olwaleero zirimu omwoyo, zino ezigaba amaanyi g'ekisajja. Ani ayinza okuwulira mu lulimi lwewaabwe? Mwe muli abaawulira ennimi z'ewammwe ngenda kuzoogera wano tulabe oba waliwo abanaawulira. Wulira olw'omusanvu. Ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna aboogera si bamalayika, si Bagaliraaya. Bano bonna aboogera si Bagaliraaya. Era ti ffe buli muntu okuwulira olulimi lwewaffe. Era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi lwewaffe gye twazaalibwa. Kivudde ku ki bano Bagaliraaya? Kivudde ku ki buli muntu okuwulira mu lulimi lwewaabwe? Zino abantu ze boogera wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga omwoyo ng'abakutte. Ani awulira mu lulimi lwewaabwe? Soma tuwulire olunyiro lw'omwenda. Wulira abaawulira. Abapaazi baawulira. N'Abameedi baawulira. N'Aberamiti baawulira. N'abaali mu Mesopotamiya baawulira. mu Buyudaaya baawulira. ne Kapadokiya baawulira. mu Ponto baawulira. ne mu Asiya. Bonna abo baawulira. Baawulira ekiro 10 mu Furugiya baawulira. ne mu Pafuliya baawulira. mu Misiri abali bavudde e Misiri baawulira. ne mu nsi ez'Eribuwa baawulira. eziriraanye Kureene n'Abaruumi abagenyi baawulira. n'Abayudaaya nabo baawulira. n'Abakyufu bonna ne bakola batya? 11. Abakuleete baawulira. n'Abawalabu abamanyi Oluwalabu lwokka baawulira. Tuwulira bonna nga boogera mu nnimi zaffe. Bagamba nti tuwulira bano nga boogera mu nnimi z'ewaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Aleluya. Zino ezoogerwa ani ayinza okugamba ntuwulidde eby'ekitalo? Zibagamba nti ekkanisa teyogera ennimi. Omwoyo Mutukuvu ow'amazima ekkanisa eno gw'erina ye Mwoyo Omutukuvu yennyini eyava mu ggulu, kubanga Omwoyo Mutukuvu ku lunaku lwa Pentekoote abatume beyakako baali ba Seventh Day. Ye mukimanyi nti Omwoyo Mutukuvu beyakako ba Seventh Day bakkanisa eno. Kangusomere ennyiriri saaganze kutawaala. Bigo yatume sura 17:14-15. Omwoyo Mutukuvu beyakako baali ba Seventh Day nga ffe ddala. Nolwekyo Omwoyo Mutukuvu tokola nsobogamba nti yaka ku kkanisa eno. Omwoyo Mutukuvu njagala kulangirira yaka ku kkanisa ya Seventh Day Adventist. Era ffe tulina Omwoyo Mutukuvu ddala. Bigo yatume 17:14-15. Quick. Kyabagamba bw'ati. Soma. Naye bo bwe bwayita okuva mu Peruga
naye bo bwe baayita okuva mu Peruga katulira abatume katunoonye abatume baali ba Dinish wulira ne batuuka mu Antiokiya eky'Episidikiya ne bayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku lwa Ssabbiiti ne bakola batya aleluya bano Mwoyo Mutukuvu sibe yakako baali baseveneside tebaddemu kukulimba mbwe ekkanisa eno terina mwoyo bwakubuuzanga ti ekkanisa yammwe terina mwoyo mubuuze mwoyo kika ki kubanga mwoyo wa bika bibiri okutegeeza mwoyo ki akuba ebigo oba ow'amazima naye namwe mukibaleemu muli bantu bakulu nga twazze kusinza Katonda ow'omu ggulu nga ne Yesu yazze waali ate omwoyo omubi Setaani n'ajja n'akwata abantu n'atandika okubabimbisa ejjovu nga ne Yesu ali wali Yesu wangeri ki atalina maanyi wano lwaki tewali agwa tuyina Omwoyo Omutukuvu tuyina Katonda Kitaffe tuyina Omwana bonna bali mu kusinza kwa leero aleluya kati Setaani bw'alingiza alabawo amaanyi ontasobola kwetantalawo naawe agenda okugira bw'ati nga bamalayika bonna beetoolodde wano gwe tosobola kubalaba ffe tubalabye ku njiri nze nali kulukuŋŋaana lw'enjiri olumu nensoma katikisimu gye bayita eya Yuda Tadeo ya mutawaana nnyo ndi gibasomeramuko wano abavubuka b'okukyalo ne bagamba nti naye lwaki omusajja oyo we yaddugalira yeeyita ki enkya tugendagenda tumukobe abooluganda ne bajja ne baŋŋamba owange kendeeza ku byoyogera kiki enkya bagenda kujja kukukuba konze mu bagambe bajje nga beetegese enkeera abulizi b'enjiri bamputtu lwaki bamputtu nze tosobola kuntiisatiisa kubanga nina Yesu Kristo mukama wange tosobola abooluganda ne batya nnyo ne bagamba banaye kati tunaakola tutya ne mbagamba mwe musabe Katonda bw'anakkiriza batukube era batukuba olw'omulimu gwe ffe tusoose okukubwa bwe nayingira mu kisenge w'ensonga nga nti Mukama bano bagenda kujja enkya naye manyi tuli ffenna wagamba bwe munaagendanga ne mukola omulimu ngenda kubeera wamu nammwe abavubuka sebo baali siriyasi enkeera baali bakoze gurupu yaabwe eyo tukoba naye nga nze gwe bakuba ennyo kwanza ayesoma katikisimu akati njagala kulaga Katonda gwe tusinza bwafaanana ne beekolamu omulimu ekibiina naye ne bakulembezaamu Kanyama agenda okujja atankula olutalo wano ku kituuti bw'amala okutandika okuba omubuulizi ne bali basaasaane bayingirewo ne bajja era bajja mbuulira baatuukanga muli ne mbalaba zinagenda mu maaso n'okubuulira abooluganda abamu ne mbalaba nga batidde ne bagamba Kanyama kati gwe genda ku kituuti bw'otuuka bwetandika kukuba bukubi omuvubuka bo ne basaasaana bwe bati ne bamusindika najja nange nesigala nga mbuulira bw'atuuka awo mitanga nnyo okuva wendi amaanyi ne gamuggwamu aleluya ne gamuggwamu ngenda okulaba omuvubuka wadde agidde ku sipiidi agisaze kakati n'atandika okutambula mpola mpola bw'ati era ng'omuntu agenda ku kituuti bw'abeera n'atuuka wano nambuuza musumba nkole ntya ne mugamba tulawo ku ntebe owulize enjiri oyo Katonda waffe wabeera w'amaanyi ne Setaani atyawo bw'osoma enjiri y'amakoba ssebo ne banyabo gye sitagenda kusoma waliwo omusajja yaliko amaanyi amabi naye Setaani yali mu musajja oyo bwe yalengera Yesu n'akaaba ekiva ku kinga abantu balina Yesu bakaaba Yesu walina mala okugamba pulira Yesu muwulira mu mutwe muwulira wunaka wuuna ali mu kifuba pulira Yesu mu lubuto pulira Yesu mu magulu ate mu ngeri y'emu dakiika emu ate wuuyo Setaani amukubye ekigo bw'abaddemu emizimu Yesu oyo wangeri ki omuvubuka atuuka wunanga musumba kakati nkole ntya ne mugaa tuula wali katebe owulira enjiri haleluya amina kati bano ne balinda bikonde binyooke balaba omusajja ate atudde ono gwe twatumye zoolo wangeri ki nebo ne baggwamu amaanyi
ya effort yagenda okugwa nga mulimu betubatiza. Haleluya. Amen. Tozanya. Abantu bano baawulira Katonda nga yogera eby'ekitalo. Abantu bano Omwoyo Omutukuvu kwe yakka baali bakulisitaayo abadventisiti. Kankongera olulala 15 soma. Kyabagamba bw'ati. Wulira. Singa wampita ne nkuyambako ne mukuba nnyabula. Ole 15 bwe baamala okusoma amateeka. Wulira. N'ebyabanabbi olwo Sabbiiti. Abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne babatumira nga bagamba nti abasajja abooluganda oba mulina ekigambo ekyokubuulirira abantu. Mwogere. Bikola Abatume 13:42. Bikola by'Abatume 13:42 agamba bw'ati. Bwe baafuluma ne beegayirira okubuulira ebigambo bino ku Sabbiiti ey'okubiri. Olw'anamwenya. Awo ku Sabbiiti ey'okubiri ne bakuŋŋaana nga kibuga kyonna okuwulira ebigambo bya Katonda. Katulabe Pawulo yewe yali wa ddiini ki? Bikola by'Abatume 17. Olwokubiri. Awo Pawulo nga bwe yali empisa ye. Gwe empisayo ki? Awo Pawulo nga bwe yali empisa ye. Wulira. N'ayingira mu bbo ku Sabbiiti 3. Haleluya. N'awakana nabo mu byawandiikibwa. Pawulo yali musevenesedde owa Adventist. Omwoyo Mutukuvu yaka ku Kanisa eno, era yeno ekkanisa erina omwoyo ow'amazima alumiriza ensi olw'ekibi, ayigiriza amazima gonna agatwala abantu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Lwaki Katonda yayogera n'abantu bano Enimi? Kola Abatume ssuula 2:37-38. Wulira ebyavaamu nga Katonda yayogera n'abantu bano Enimi ez'enjawulo. Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma. Wulira. Ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Genda ku 38. Olwa 38 kamala otuukayo kubanga ebyo biweddeko. Asoma wali. Olwa 38 Peetero n'abagamba nti mwenenye. Wulira. Mubatizibwe. Wulira. Buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo. Okuddibwako ebibi byammwe. Munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Haleluya. Ekkanisa eno kasita oyingiramu n'okkiriza Katonda n'obatizibwa, ekirabo eggulu kye likuwa gye Mwoyo Omutukuvu. Damu okugamba nti olina mwoyo nkuziremu nkubatize. Ana mulumu. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa. Wulira. Ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Zino ekkanisa za leero laba ebirimu. Kati ebyo bwe bikukwata oyinza kugamba nti omutima gukuluma. Abakulembeze b'amakanisa bagamba nti bwe batandika okwogera ennimi boogera ennimi z'abamalayika, naye bamalayika nabo tulina ebika bibiri. Waliwo bamalayika abatukuvu ne bamalayika abagwa ne Setaani. Ayogera ne bamalayika ki? Bamalayika abaagwa. Era omusumba kasita atandika okwogera zino ennimi ng'emitawaana gijja. Omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati muffe. Omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati muffe. Atandika bw'atyo n'asaba mu linnya erya. Balina engeri gye boogera ekigambo Jesus. N'owulira nga Yesu ddala ali mu muntu ono. Jesus. Ateekamu kasitiriyo. Jesus. In the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. I command you in the name of Jesus.
atandika mpolampola ng'asaba. Mpulira okusaba olwaleero, mpulira Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera nange. Akawungeezi kano akaleero mukazi gw'osumulula mu linnya lya Yesu, in the name of Jesus. Mpulira akawungeezi kano nga waliwo omusajja asumululwa, bakusindikamu ebyawongo, bakusindikamu amaanyi amabi, bakusindikamu ebyokoola, bakusindikamu ebiteega mu linnya lya Yesu. Akawungeezi kano akaleero Katonda ndaga okusumulula, Katonda ndaga ng'osumululwa, Katonda ndaga ng'okyusa embeera, Katonda akyusa embeera mu mwaka guno mu linnya lya Yesu. Omwoyo akindaze mu kusaba kuno. Gwe muwala gw'omwaka guno ogenda kukubwa embaga, gwe musajja gw'omwaka guno waliwo ekibadde kikulondoola nga kikomazeeko emirembe, nga kikomazeeko emirembe, nga kikomazeeko emirembe. Omwaka guno mu linnya lya Yesu njagala kukikutula mu linnya lya Yesu. Fire, fire, fire mu linnya lya Yesu. Mpulira Omwoyo Omutukuvu, mpulira amaanyi, mpulira okubeera kwa Katonda, in the name of Jesus. Vodorobo manderebo, vodorini, hitirindaraba, kasenterebe, manderebe, mondorobo, itimanderebo, vodorobo, memema vodorina, rimoro bokotore, mandere bokotoro vodo, shandaraba, shandaraba, rebekotore bente, ma shandarabe, romo shaka matara, o samandaraba katarebe, shandaraba mu linnya lya Yesu. Akawungeezi kano mwana gwe bakusindikira amayembe, bakusindikira ebyokoola. Shandaraba nderebe, beketere manderebe, romo nderebe, rima katayama, shandarabe, rima shabakete, ma shandaraba kata, shakandere bokote, mashakata kata, shika sharababa aba. Kate chiri wane chali bade wano, warirabye emyoyo emibi jazeda giswamye negikwata abantu, negikukwata ono, negikumukuba ekigo, n'abimba ejjovu, nejambula oli, negitomera omudikoni, negitomera omusumba omuto, negitomera abagenyi, negitomera abakwaya, kwaya bonna ne batandika okukankana, ne batandika okubimba ejjovu, ne batandika okutunda ebirala. Basebo ne banyabo, oyo Setaani si Katonda. Mulekeraawo Setaani okubalimbalimba mbu munoonya Katonda naye nga munoonya Setaani. Katonda gwawadde omukisa okutegeera amazima g'ekkanisa eno. Nywera, beera mwesigwa okulusa Mukama waffe bw'alijja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tebakulimba, ebyo tubimanyi. Buli lulimi lwenjogedde wano manyi kye tutegeeza. Ate ka mbawulire, ba junior pastors abasumba abato bo bakopa bikoppe shandarabambaba, tamanyi nekitegeeza. Naye ba senior pastors buli kigambo kyafulumya kirina amakulu. Nange edda nalowooza mbu bajoboja nedda sewo bw'agamba nti shamanderebo kirina amakulu. Aba gwakugjeeko ng'ayisa amaanyi ag'enjawulo aga Setaani gajje gakole mu kanisa ye. Bushandaraba, ekigambo bw'afulumya ekigambo bushandaraba kitegeeza ki? Our God Lucifer. Bushandaraba gambo buno omusajja abadde kine, abantu bavayo bawaana kati ye omusajja omusumba wange ayogera ennimi kweri.
aliko omwoyo. Kituufu mwoyo naye mwoyo ki? Bushandaraba our god Lucifer, kitaffe Setaani. Kitaffe ali Setaani. Kankuweko ku Nimi endala wano katono. Katandalaba abantu bano bawanguddwa. Kubanga lwaki bawanguddwa? Ayise Setaani ajja akole ki? Akole. Kyovola kasita atandika okwogera zino ennimi nga ekkanisa etabuka, abantu abaze nga balamu, abantu abaze nga batambula, nga batandika kukaba emiyaayo. Mbwe emizimu baze nagyo. Baze nagyo babagisanze wano. Bwebabanga baze nagyo lwaki tejja basudde mu taxi? Baba. Kitegeeza calling Satan to send more power. Okuyita Setaani kasita kati baba. Ayita Setaani asindika amaanyi agasingawo amalala. Nti musumba wange akola ayogera ne baba. Naye buli lulimi lwafulumya luyina amakulu amakusike gawuliziganya ne mukama waani Setaani. Toddanga mukulowooza ti omusumba wayogera ennimi ayogera ne bamalayika ba Setaani. Kituufu ayogera alina omwoyo era amala kumuyita, naye omwoyo oyo si wa Katonda, mwoyo wa Setaani. Era kituufu ayogera ne bamalayika era ayogera ne Setaani ne bamalayika ba Setaani. So si ggulu, eggulu terirumanyi, taliyo olulimi lutalina makulu. Kalumalize n'ennyiriri zino. Bakolinso ekisooka essula 14 olw'osooka mpaka ku lw'omukaaga. Katuwulire Bayibuli bweyogera ku bantu aboogezi b'ennimi mu nsi eno. Kyava agamba bw'ati. Mugobererenga okwagala. Naye mwegombenga ebirabo eby'omwoyo. Naye ekisinga mubuulirenga. Kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu. Kati zino ze zimu ku nnyiriri ze basoma ne bagamba nze kanjogera olulimi kubanga soogera n'abantu, kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula Katonda. Naaga nti nze njogera ne Katonda. Kati bw'oba oyogera ne Katonda nga byogera tetubiwulira bitukwatirako wa? Oli mu kanisa oyogera ne Katonda byogera tetubiwulira bitukwatirako ludda wa? Soma. Agamba bw'ati wabula Katonda kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama. Mu mwoyo kubanga siwali awulira naye mu mwoyo ayogera byama. Owooluganda ono gye lyagamba ti bw'otuuka wano mu kanisa ng'osobola okusaba mu lusoga naye ng'olusoga tetulutegeera, tusobola okusaba mu lusoga mu kaama ng'oyogera ne Katonda okubanga yamanyi olusoga. So tosobola kujja n'obuulira mu lulimi lutategeera mbu omwoyo yakusindise. Oyo taaba naawe. Soma oludako. Naye abuulira abantu ebizimba. Ayogera eri abantu ebizimba. N'ebibasanyusa. N'ebibagumya. Olwokuna. Ayogera olulimi. Yeezimba yekka. Naye abuulira azimba ekkanisa. Olulimi olwogerwako wano sishandarababababa. Lwe lulimi olwosobola okwogera naye nga tewali bantu baluwulira. Ebyo bibe yekka. Naye nga gye luli. Soma olwokutaano. Kale mbaagala mwenna mwogerenga ennimi naye waatiri mubuulirenga. Ennimi zino ezoogerwa si ze zino ze twali tugamba omusumba bw'afulumya ekigambo nti aba agamba nti Setaani yingiza mu bantu bano amaanyi ge. Kyova olaba bw'abanga azze wano ng'alaba waliwo abagumu okugwa nga abayingizaamu maanyi. Ezo ennimi Pawulo zizaayogerako. Aga nti kale mbaagala mwenna mwogerenga ennimi. Ennimi ki? Ezoogerwa ezaayogerwa abatume naye nga waliwo abawulira. Naye waakiri mubuulirenga era abuulira yasinga obukulu ayogera ennimi. Genda maaso. Wabula ng'ategeeza ekkanisa eryoke ezimbibwe olw'omukaaga. Ebyo bibye yekka. Naye kaakano abooluganda wulira obanga ndijja gye muli. Obanga Pawulo yabuuza obanga ndijja gye muli nga njogera ennimi ndibagasa ntya? Bwe ndyogera ennimi ze mutategeera ndibagasa ntya? Omusumba ono ayogera bye tutategeera agasa ki ekkanisa? Oba bwe siryogera naye kaakano abooluganda ngenze ku lw'omukaaga lwe ndiko. Naye kaakano bwe siryogera nammwe oba mu kubikkula oba mu kutegeera oba mu kubuulira oba mu kuyigiriza. Bwe ndijja gye muli nga njogera ennimi ndibagasa ntya?
njagala wetegereze olunyiriro olwabiri buukosoma olwabiri speed olwabiri mangu nnyo. Wulira Pawulo bw'annyonnyola ku nnimi. Abooluganda temubanga baana bato mu magezi naye mutima mubeerenga baana bawere naye mu magezi mubeerenga bakulu. Bw'oddamu okulaba omusumba ayogera bino mu makanisa ng'ajooja mugamba akulire ddala. Genda kuddako lwabiri mwesatu olw'obudde. Kale ekkanisa yonna bw'ebanga ekuŋŋaanidde wamu. Ekkanisa yonna bw'ebanga ekuŋŋaanidde wamu. Bonna ne boogera ennimi. Ne wayingira abatamanyi. Oba abatakkiriza. Tebaligamba nti mulaluse. Ekkanisa zino zenjogerako ne bw'ebeeramu abantu 4 oyinza ogamba nti erimu abantu nga 150. Lwaki buli omu ayogerera? Jangu twogeremu tubawe ekizampo. Jangu nawe mukadde. Nina zisobola. Kati gwe mukadde ogenda kusaba mu lulimi lwewamwe. Oli wa lulimi ki? Ludamu oba ali mudamu oba ali mulundi. Kati kwesaba mu lulimi lwewamwe kati mukadde gugenda kusaba mu luzungu. Nze ngenda kusaba mu Luganda. Naye ffenna nga tusaba mu kiseera kye kitya? Pawulo kyagamba bwe mubanga buli muntu mwogera ennimi ne mwogerera wamu ne wabaawo ayingira nga takkiriza tamanyi bye muliko tagendaga nti muli balalu. Ngenda kubala teeka wali wansi Bayibuli naye musaba ng'abali bannaffe. Saagala musabe bino ebyokwewombeeka kaka mugenda kusabira ddala ng'omwoyo asse musabire ddala gwe kiwanuka. Njagala osabire ddala. Kati mulabe ekifaananyi singa babadde bantu nga 10 nga basaba bwe bati. Njagala osabe nnyo naawe osabe nnyo. Ngenda kubala 1 2 3 bwe ntuusa ku 3 nga ffenna tutandika. Mukuteeka emizindalo okumumwana mmwe ate bwogera nnyo. 1 2 3 kama wafu ow'ekitiibwa kuna akwatagwawo omuyinza wa buli kintu mu linnya lya Yesu. Akawungwezekano ebitega ebisamba bivaawo mu linnya lya Yesu. Mulekere awo wayinza okuba awayingira. Bayibuli kyeyogera wali. Kati tewali bintu tewali nteekateeka ono asabira wano ono asabira wali ono asabira wano ono akuba ono akawuna tintu tebitegerekeka. Ekkanisa ya mizimu. Ekkanisa ez'emizimu ezirimu emyoyo emibi bwekita bwe zikola. Naye ekkanisa ya Katonda ng'ekkuŋŋaanye abantu bayigirize ebizimba ebigumya ebisanyusa ebizaamu abantu amaanyi. Abantu baze kusinza Katonda baze kuwulira amawulire malungi baze kufuna bibagumya bibazaamu amaanyi. Ng'omusajja ayimirira wano alandika kugamba abalina paasipoota omwaka guno ofuna visa. Bwe nfuna visa nga kiba kitya? Ndaba ova mu kasiisiro ogenda mu nnyumba ennene. Ab'ennyumba ennene tebalwala kolona ne bafa. Ffe twagala kuyigiriza bantu bateekateeka obulamu bwabwe enkomerero etuuse tugende bwakabaka obw'omu ggulu. Kye kigendwa kyaffe. Ebizimba olwabirimu omusanvu. Wulira olwabirimu omusanvu. Ate n'olukawaŋŋamula ne lugamba bwe luti. Omuntu bw'ayogeranga olulimi. Omuntu bw'abanga amanyi olulimi n'alwogera. Boogerenga babiri. Oba nga bangi. Basatu bokka. Basatu era mu mpalo. Omu avvuunulenga. Nga bwe tubadde tusaba singa ono ye mubuulizi n'agamba nti mu linnya erya Yesu onaza mu luzungu onaza mu ludamu badde osoma mu luki. Naye kaakati bw'obanga buli muntu ayogera bwogezi muliba nti ekkanisa yonna mulinga abagudde eddalu. Kiki ekyabatuukako mwabaki? Boogerenga babiri oba bangi basatu era mu mpalo era omwavuunule ekkanisa esobole okuzimbibwa n'okutegeera. Naye n'oyogera byettawulira oli mushakara babababa otusindikira emizimu. 28 agamba bw'ati. Naye obanga tewali avvuunula. Bw'obanga waliwo amanyi olulimi mu kkanisa naye nga tewali asobola kuluvuunula nga tewali muntu asobola kuluvuunula ekkanisa ezimbibwe. Wulira ddamu olunyiriri olwo. Naye obanga tewali avvuunula asirikenga mu kkanisa.
eyo Bible. Keep quiet in church. Bwanga tewali avunula yadde taata omanyi shakala baba ne kurru nga tewali agamba nti shakala baba sitaani tusindikira amaanyi nga tewali akivunula akimanyi sirika. Wulira soma Bible. Ayogerenga mumemeye era ne Katonda shakala baba mwogere mu mutima gwo kale oba omanye ennimi za malayika zoogere mu mutima gwo obeere n'emizimu gyo oleme kutuleetera mitawaana 29 ne bannabbi boogerenga babiri kale ne boona abannabbi oba ng'oli mutume bakukutteko ne bannabbi boongerenga babiri oba basatu n'abalala bawulirenga olwasatu naye omulala atudde bw'abikkulibwanga eyasoose asirikenga. Okiwulira? Eyasoose asirike naye abantu bali tebasirika. Eno bewanisa emikono mu linnya lya Yesu mukama nogati naye ono omukama yatawulira wangeri ki? Mukama nogati ono bw'amunyola omukono onaamunyola olubirizi onaamunyola enviiri onaamunyola ekigere onaamusika engoye boona basika mukama kawa naga neiba nekyenguddeko wano nga nakizibu kyenguddeko nga kizibu. Bayibuli egambye naye omulala atudde bw'abikuliwanga eyasoose akole ki? Sirikenga lwasatu mu olumu. Kubanga mwenna muyinza okubuuliranga kinnoomu. Bonna bayigenga. Era bonna basanyusibwenga. Wulira olwasatu mu esatu. Kubanga Katonda si wa kuyoogaana. Haleluya. Naye wa mirembe. Katonda waffe wa mirembe. Nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Katonda waffe si wa kuyoogaana wa miki. Kyova olaba wano waliwo emirembe. Haleluya. Abantu bonna obalaba nga bateredde balina emiki kubanga Yesu Kristo waali. Omwoyo Mutukuvu yajja abeere naffe emirembe n'emiki. Tusembye enyiriri zino kiwanuka. Ezekiel 12 olusooka. Bismillahirrahmanirrahim. 12 olusooka. Era ekigambo kya Mukama kyanjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu abadde mu misege. Omwana w'omuntu abadde mu nnimi zino wakati mu nnyumba yo. Gwe soma bulungi kanjiremu bannange ngenda kuza mu katemba. Era ekigambo kya Mukama ne kinjigiranga nga kyogera nti omwana w'omuntu obeeranga wakati mu nnyumba ey'obujeemu. Obeera wakati mu nnyumba enjeemu ey'obujeemu abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba. Abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira. Kubanga nnyumba njeemu. Ne bwekomeraawe ndala tunasoma olulala. Bassebo g'omwana w'omuntu obadde wakati mu misege nga tomanyi. Obadde mu mwoyo ng'oli mu kunoonya omwoyo naye ng'onoonya mwoyo gwa sitaani nga tomanyi. Babadde boogera ennimi nga tomanyi kye bitegeeza naye bakusindika mu myoyo emibi nga tomanyi. Naye olwaleero otegedde erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Lwaki tosenguka? Ani yakulogerayo? Bayiza waateka mbabuulire babaloga. Ekyo nakyo kankyogere balekuwa kukyogera olweggulo naye kiyinza okunemesa okulya ekyemisana. Babaloga. N'osanga abantu ng'oli yabaloga yabeerogerako. Babaloga. Kyova olaba bwe bamala okukulogera wano tebaagala ogende wali wadde bonna balina omwoyo. Bakuloga. Ono aloga babe n'oni aloga babe n'oli aloga babe. Nga bwo etteeka eryokusatu mu ssabo ligamba mandwa oba jjajja mandwa oba semisambwa oba mandwa tawonyanga muntu nga tamuloze. Etteeka eryokusatu mu ssabo. Essabo sebo lirina amateeka era neewuunya ekkanisa zirina amateeka nga n'essabo setaani alina n'ebintu byewuunya nange nina amateeka naye bano bo kiki? Etteeka eryokusatu ligamba omuntu tomuwonyanga nga tomuloze. Muwonye naye oddemu omuloge. Bw'ajjanga eriiso lye erirwadde liwonye naye muloge okutu.
ate bw'otuuka mu ssabo bakugamba nti oze mu luggya luno, kati ozaaliddwa mu luggya luno, kati nze ndi jjajjaawo gw'oli muzzukulu wange, n'olwekyo bw'ofunanga ekizibu kyonna ojjanga mu luggya luno. Era bw'ogenda mu ssabo bakuwa eminyaanyinya, emwanyinya, basobola okukusalako omusaayi ne basiga ku mwanyi ne bateeka mu bigali. Era omusamize bw'aba alina bye byetaaga agenda mu bigali n'ayita setaani. Jjajja londoola abo bazzukulu bonna we bali bonna, mwena ne mufuna ebizibu enkeera ne mujja kubanga yafunye obwavu. Naye etteeka ligamba towonya muzzukulu nga tomuloze. Bw'otuukayo nga weetaaga okuzaala, nga bakuwa oluzaalo nga baloga omwana gw'ogenda okuzaala ng'afuuka kifongoloosi, nga yeekulula ekiro n'anywa amata n'afuuka omusota n'addawo. Era olina okudda eri mu luggya kubanga oli muzzukulu. Kati abasajja bano nabo enkola gye bakozesa yeeyo omwoyo aloga eri nabo gwe balina kati babaloga. Kyova olaba osobola okubuulira omuntu nti Satane lwa musanvu nga n'okusoma yasomako naye nga tasobola kukitegeera kubanga muloge. Oga naye omuntu ono yasomako n'amala ne nasale kikyamu kiki yafuna obutategeera nti Sunday is the first day of the week, Saturday is the seventh day of the week. What's wrong with this person? Kyogere ku muzindaalo. N'ogamba omuntu ono yabaaki baloge naye tubasabire kubanga baloge babaloga. Era bw'akusanga ewa munne nga yakuloga yeewuunya engeri gy'otoloseemu eddogoli kubanga eno gy'okolera. Kale lwaki tosenguka? Kale tujja kusabira emisana n'ekiro naye osenguke ove mu nnyumba enjeemu ode mu nnyumba enjeemulukufu ejeemulukukira ebiragiro bya Mukama Katonda waffe, egoberera Bayibuli nga bw'eri n'amazima gaayo otuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ffe tulina kye tukunoonyaako. Nze sirina kye mbanoonyaako kirala, nze kye nkunoonyaako gw'owonye obulamu bwo. Sirina bizinesi ndala. Nze ate bw'otegeera amazima nze n'engwa toŋŋendera mu ggulu. Okitegedde? Naye bw'otegeera amazima nange Mukama nanyweza ne tutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu ndigamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye bali bakusoloozaamu ssente. Ab'emitwalo 5 musimbe ekyemmanga, ab'e10 wano, aba2 nja kubiraga olweggulo mujja kundaba. Mujja kujja n'amabaasa ga2 ate bamala kukebera oba temuli bicupuli. Bassebo ne banyabo lwaki tosenguka? Lwaki towonya bulamu bwo? Katonda akuwadde ekisa okutegeera ebigambo bino, ebirala tonabitegeera nnyo naye kale waakiri kino okitegedde. Lwaki tosenguka? Soma olwokubiri nalumaze dda. Olwokusatu. Kale gwe omwana w'omuntu weetegekere ebintu eby'obuwaŋŋanguse. Weetegeke owaŋŋanguke. Ositule. Okusenguka. Bo nga bakola batya? Misana bo nga balaba. Basenguka misana nga bakulaba. Si kiro. Sooka olinde ku nze nasenguka misana neewuunya. Kambabuulire okumanya sitaani mubi. Bw'ova mu balokole n'ogenda mu Protestant sitaani tanyiiga. Obadde okimanyi? Bw'ova mu balokole n'ogenda mu Bakatuliki sitaani tanyiiga. Bw'ova mu Protestant n'osiraamuka sitaani tanyiiga. Bw'ova mu basiraamu n'olokoka sitaani tanyiiga. Kubanga oba mwana y'omu ng'ova mu kisenge kino ng'odda mu ddiiro ng'odda mu luggya ng'okomawo wano. Naye kasita oligamba nti leero mpaddeyo obulamu bwange eri Yesu, fuusa obu Seventh Day, ogenda kulaba kala ya sitaani entuufu. Nze nagiraba gize gye bambatiriza erinnya lya Thomas bwe navaayo nga bambulidde enjiri mu Baprotestanti. Muzeeyi wange teyafaayo ate munaye yali mukatulika. Mwana gwe n'amadiini oba olikomawa. Naye olunaku lwe nagamba nti nfuuse mu Seventh Day mbasiziddwa. Muzeeyi yanzalukuka emirundi 2. Naga nkuzaalukuse ku mazzi. Ewaka waliwo embizi.
ne ngamba batusomesa mu Bible class tokwata kuki kati nzizeeyo kulya mmere edda tetwafumbanga ku kyakyo ddayo n'olya n'okomawo n'ensanga ku musana nga guzookeza bulungi nga ziri mu kubimba jovu naye nagamba nti sigenda kuddamu kukwata ku mbi naziyitako simaatire bulungi nnyo nendya mmere yange nenziramu nenziyita ate naye nakavaawo ne muzeeyi najja nategeera nti mbaddewo otalo ne lubeera nga lwamaki muzeeyi nampalana nnyo naye muzeeyi si yali ampalana weewunye nga alina omwana omu omulenzi ategeera kuba nze nali ntegeera nga bano no baayagala ennyo batamiivu babeera mu mabaala nagamba bano be baana bamugwiddako ebibiri naye tugenda okunzika mukama nga bwali ow'ekisa naddamu nanzaala emirundi gye simanyi mu nsi agenda okulaba nga obulamu obwange bulala nnyo ku bwabano bano abakulu bange ne bwe basalawo byonna bwe mba sinatuuka tebikola tuga ne baga mwagambye mutya mukolo gwa sabbiiti tukuteeke ku sande ate omwana bw'abanga bw'agambye haleluya bw'ova mu nnyumba enjeemu n'oyingira mu nnyumba ya Katonda okusoomoozebwa kugenda kubaawo naye Yesu Kristo tagenda kuleka agenda kubeera naawe Omwoyo Mutukuvu tagenda kuleka era agenda kubeera naawe totya eddoboozi erijja mu mutima gwo nga likutiisatiisa lya setaani alaba ova mu lujja olujeemu osengukira ddala eriyo omuntu ayinza okugamba nsaba Mukama nnyambe anywereze mu kanisa eno mpangule ntuuke mu bwakabaka obw'omuggulu ndabe ku mukono kitweyimirira Katonda nannyini buyinza ataggwawo muyinza wa buli kintu ekigambo kyo kitala kisinga ekitala ky'obwogi bwonna ekyali kibaddewo wansi w'enjuba kyawula bwe kisala ennyingo n'obusomyo ebirowoozo n'okutegerako omuntu weebale kubanga bwe kifuluma tekisobola kuddayo kyereere erinnya lyo ligulumizibwe leebwa ekitiibwa Mukama weebale kubanga Omwoyo Omutukuvu yaka ku Kanisa eno okugiruŋŋamya okugiyigiriza amazima gonna watuyigamba tufulume tubuulire enjiri abakkiriza nga babatizibwa okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu weebale kubanga wasuubiza okubeera wamu naffe nga tukola omulimu ogwo weebale kubanga omukono gwo gubaddewo nga tukola omulimu guno weebale kubanga otuwadde obulamu weebale kubanga Omwoyo atulumiriza weebale kubanga Omwoyo atuluŋŋamizza weebale kubanga Omwoyo wo atuyigiriza ng'onywereza ddiwo n'abazaana babaze mu maaso mu kanisa yo tandikira ku nze nange ne baganda bange abakoze omulimu guno tuleme kulabika nga batasiimibwa mu maaso go naye naffe otusaasire nga bwe tuli jala kusabira abaana bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abaze mu maaso go nga bawaddeyo obulamu bwabwe okubatizibwa nga bayingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu eggulu lisanyufu amanya gaabwe ganywereze mu kitabo eky'obulamu Mukama bw'oliba okomyewo ffenna otuwanguzisa ensi eno nga bwe basazeewo Mukama ne Sitaani asazeewo kusala gonna okubalemesa naye oli Katonda teekawo omukono gwo teekawo obugabirizi teekawo Mukama ekyetaagisa kyonna okulaba nga abaana bano tebadda mabega Mukama bawanirire tuteekateeka okubatiza amangu ddala banyweze bawe ennyonta n'enjala eby'okutegeera ekigambo kyo nga basoma nga bayiga bayigirize Mukama Kitaffe amaka gaabwe gawa omukisa emirimu gyabwe ogiwa omukisa abaana baabwe ababalina bawa omukisa obulamu bwabwe obw'omu maaso future yaabwe tugiteeka mu maaso go kola ng'ekisa kyo n'okwagala kwe gye bali waliwo mu kibiina kino abayinza okuba nga balina okusoomoozebwa nga Setaani abeezinzeeko emyoyo emibi gibeezinzeeko emyoyo gino egiri mu makanisa gibeezinzeeko mu linnya erya Yesu okuyita mu kusaba kuno okw'Omwana wa Katonda omulamu kutula enjegereza Setaani kutula obulandira bwonna waliwo bye baawa obuti bubasuza tebeebase waliwo abalina irigi waliwo alina ebyokola ebyekika byonna Setaani w'ekika abalondoola Mukama kwegayiridde nnyo Yesu bakutule ku Setaani naye obasembeze mu kifuba kyo omukisa gwo gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeerawo mu naffe guleme okutuvaako leo ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama bawe omukisa